stands for anointing. A, anointing. O stands for oil. One was the balance. Abantu bazzawo balance otuma omukazi ngendo gule ebintu omukazi wo balance n'atamuza naye wanga amuza wanga omusesema wanga okola ki agamba naguddemu abaana kabalagala ate ngo badde olina embalirira endala. Ekitongole kino kyolaba tumaze emyaka 16 naye nga nze nakyo mmaze nakyo emyaka 30. Natandika ekitongole kino ekyolaba nga alina emyaka 12. Natandika okulunda obumyu nga alina emyaka 10. Nintandika okulimisa abantu obutunda, okusimbisa abantu amatooke, okulunda ente biki byonna nga alina emyaka 10. So kati kitegeeza naye kubanga erinnya lya myaka 16 naye ekitongole kimaze emyaka 3 miramba. So ndundidde obumyu emyaka 40 nga ndunda obumyu emyaka 30 nga ndunda obumyu. Jetuli kitegeeze kibayita akamyu nkimanyi kiboogere kibayita akamyu ekinjogerako nkimanyi nkulidde mu bumyu ndidde obumyu ate nammwe mwenna ngenda kubasaba kutandika na leero mutandike kulya ennyama y'akamyu. Kubanga lwaki ennyama y'akamyu? Buli bw'olya ennyama y'akamyu ozimba omubiri gwo, omubiri nigulwanisa endwadde. Abantu abalya ennyama y'akamyu buli wiiki amala emyaka 7 nga tazzeemu kulwala. Nze natandika okulya ennyama y'akamyu nga nina emyaka 12. Nyebaza Mukama kati ngenda myaka 4 tebankubangako empiso, sibeerako admitted, simanyi omuntu abeera ate mu nnyumba ennaku 4-5 ng'ali mulwadde nga bunyimiriddwa nti ekinjogera. Ate ensiri zinduma, ntambula ekiro n'emisana, nyetooloola kumpi Uganda yonna ate nkeera ninkeera mu kiraasi nga ndi mulamu olw'ennyama y'akamyu. Omanyi bw'obanga oyogera ekintu nkyogerera ku radio, bwebanga haliyo dokita yali ankubyeko empiso ku kabina aveeyo nkyogerera ku radio ne ku TV. Naye nakisanga oluvannyuma buli bw'olya ennyama y'akamyu, ennyama yaki ozimba omuki omubiri nigulwanisa ki akamyu kalyaki. Bw'oluba nga olina omukazi n'omubuuza ng'ogenda kufumba kyati mmere oyo mugobe. Akamyu kalyaki akamyu kalyaki akamyu kalyaki akamyu kalya kalandarugo kalyaki anakimanyi. Kalandarugo lyeddagala erisookerako ddala erijanjaba obutwa mu mubiri. Bw'obanga olina omuntu omukyalo omusota nigumuluma oddira kalandarugo n'omugaaya n'omuteeka ku kiwundu. Embwa weemulumye omusota bugumulumye anakimanyiko nekapa. Kalandarugo ddagala litta ebuuka mu lubuto. Embwa bw'erwala ebuuka mu lubuto egenda mu faamu n'osanga eri mu kulya olucwamba oba kalandarugo. Ani alakirabyeko? Kituufu? Kitegeeza akamyu bwe kalya kalandarugo ennyama y'akamyu efuuka eddagala. Buli bw'olya ennyama y'akamyu etta ebuuka mu lubuto, etta obutwa obuze ng'onywera mu sooda, oliira mu mmere mu binzaali n'ebintu ebiki. Akamyu kalya sere. Ani amanyi sere? Bw'oba ng'otambula n'oyokoona n'oyesana n'akajirita oddira sere n'ossa ku kiwundu. Kituufu? Ekiwundu kikala omusaayi mu ddakiika meka? Akamyu kalya sere. Kitegeeza awokoma okulya nnyo ennyama y'akamyu obeera ng'ozimba omubiri okulwanisa ebiwunduwundu bino ebibeera nga mu mannyo oba nga aliwo ekikusaze oba ng'omukazi bagenda kumulongoosa ne bamutunga ehuzi ne zigaana. Mukitegede? So olyanga nnyo ennyama y'akamyu. Na leero tukafumbye ate wiiki ejja Mande mwenna mugenda kujja tulonkinga hoteri y'ennyama y'akamyu aweera awo. Gamba amiina. Mwenna mugenda kujja kulya. Muyinza okulira bwereere nawe osasula 15 okuyingira. Mande gamba Mande tulonkinga hoteri yaffe waliwo eri mu Kalina ku kkubo abantu bonna bayita balabe nga abantu balya ennyama y'akamyu. Ojja ng'oli smart. Nze ngenda kubawa ebyokunywa bya bwereere amatooke n'ennyama n'akalu naki byonna bya nusu 10,000. Njagala mulye Mande tuporomotinga ennyama y'akamyu mu Uganda. Kitegeeza buli bw'oba ng'oyagala kuba omugagga, buli bw'oba ng'oyagala kuba w'amaanyi oyegatta ku bantu ab'amaanyi nawe n'ofuuka ku waki. Guno omwaka gutandika mwegatte ku kitongole ky'olaba nga ky'amaanyi. Kino ekitongole kiyitibwa Sawo Uganda kye kitongole kyokka mu Uganda
ekiyimiriddeko nekikola factory nga bwolaba nekibeera n'abakozi abawera 4,000 nutandika amaduuka mu Uganda yonna mu lockdown nutugula rosemary wa 18,000 nutugula loreza obumyu obuhumbi ngobu mu lockdown. Ekitongole kino nekiyimirirako abasomesa bonna b'omu kibuga Kampala abadde bakaaba enjala nutubawa emmere, abasumba nutuba lole na lole z'emmere. Naye ng'ekitongole kino tekifunangako sente za muzungu nesi, tekifunangako sente za gavumenti n'enusu neki, nikyeyimirizawo kyokka. Gamba kyamaanyi kyaki kati kitegeeza gwe obadde osigaddeyo kati jangu kyegatteko okyogerere bulungi tukolere wamu tunoonye ebitugatta si ebyo ebitwawula. Uganda yonna esobola kutambula mu bulamu bweyagaza kisoboka. Ani alyako akamyu? Wakalyako? Sagala wakalya wano abakalya eyo wama mu kyalo kawooma oba tukawooma ate olaba kakomera nga wakafumba bibi ate bona akafumba buli tukuyigiriza bakasiika batya n'oteeka mu diko gamba diko anamanyi diko gyetuli bamekawulidde programu yaffe ku Bukedde yajjo olwomukaaga Bukedde wanuka mukono okulabe Rwema ava mu lugambo n'enakasi programu girabe ikoze batekoze Bukedde wanuka bulungi bote nganzi buli wa mukaaga ye Bukedde tugirese tumunkwata bibi. Bukedde ye yatuzaala tumazeeko emyaka emeka 3 ku Bukedde so kati yo twagambe kesigalewo nga ebeere waawo musoke mwe baleeta emaali hedo soka n'okwata abo za drone zirese obumyu drone zirese eki kyekitwogera ku kirunga na motoka zonna ezibeera nga zitalunga zisaba kuleeta rosemary nga bwolaba motoka eze drone nyambe tetise rosemary waggulu eri drone yolaba eze ng'etisa obumyu abaleetera mu loole abaleeta ku pick up. So twebaza Mukama ng'ebitwogerako bya ddala. Tumudamu kukaaba rosemary, tumudamu kukaaba omyu akatale kanabise mu Uganda. Sawa Uganda dealing mu herbs and spices. Osobola kulima rosemary embalala, masaka, Fort Potro, kamwenge n'omuli magulu naye nga motoka esobola kumuleeta olaba nga aliwo ensawo ziwera nga 5-6. Ezo ensawo 5-6 ezo sente. Kino kye kinjogerako. Eno ensawo emu yolaba nga bweyenkana esinga ensawo 10 za kasooli. Eno ensawo emu yokka esinga ensawo 10 za kasooli. So mukaba batwere sente mwegate kusawo Uganda bwango obwavu bukuluma bulope. Kitegeeza mwene mwali mu bulunzeeko 90% abangi mmanyi kyayita akamyu. Akamyu ngenda kutandika ku birwadde kyekigenda kusookerako. Akamyu okaziiza otya okulwala, akamyu okaziiza otya okulumu embwa n'epusi n'ebintu ebirala. 1 bw'oba ogenda kulunda obumyu obulunde nga business. Obulunde nga ki? Nga bw'olaba omuntu akola bizinesi y'edduuka, omuntu nga bw'akola bizinesi y'enkoko n'afaayo nnyo okuleeta enkufulu 3-5 n'aggala edduuka lye n'akamyu oto olina okukifuna bizinesi. Abo abulunda embwa ne zibulya pusi ne zibulya mwakirunda ng'ekyokuzanyisa, mwakirunda ng'ekitalina katale. Ekyokubiri akamyu ng'okazimbidde bulungi mu bbanga ng'obumyu obuwanise bulungi mu bbanga embwa terina weebusanga na pusi terina weekola ki? Terina weebusanga. Ekyo kyekituufu kubanga n'epusi n'embwa zitta enkoko. Kituufu? Ffe twarundanga enkoko mu byalo nga kamunye, manyi kamunye ng'ejja n'edya ki? Naye bwe twakitegeera enkoko tuzirundira mu nyumba zikula oba tezikula, kamunye ezirya oba tezirya, kubanga twategeera ngu enkoko bizinesi kati kamunye ntujuuna. Kyekyo ekyokubiri ekyebigenge bw'oba ozimba ekinyumba bagenda kubatwala mu kirabe akamyu bwe kafuka omusiro gulina okuba nga guyitamu. Omusiro kyekisingira ddala okulwaza obumyu ebigenge. Ebigenge ebirala bibeera wano ku munwa kubanga akamyu bwe kabeera nga kali akafukira emmere ate kagenda kuteekamu ennyindo wali mu mmere omusiro ne kabeera n'ekigenge wano. Ani yakirabako ekigenge ky'okunyindo? Nekyokubigere eddagala ly'ebigenge ebintu biri ekisookerako ddala parafini ekyomuyita amafuta. Genda okwate akagoye akalungi, genda okwate cotton, teekako parafini osiimule ku bigenge wali ku maca n'akawungeezi ne ku nnyindo oba kolesa black fruit. Bwe kigaana ogenda kukolesa etaaba. Manya etaaba? Taaba mujooga bagita balya?
eyetaaba osooka n'ogiyisa ku muliro nebanga ebuguma n'ogiteeka ku kigenge bwoti mu nnaku nnya ekigenge kikola ki kivaawo gye tuli. Ate n'obunyo obulala mba mulina okubunaaza, mba mulina okubukola ki kubufuuyira kubanga lugongo bagita tix bayita enkukuni n'ebintu ebirala bitawaanya akamye katanako okulwalwala ebintu bwe bityo bitategerekeka. Ekyembwa bw'oba oyina embwa awakowwo oyina pusa awakowwo sikkiriza mu bintu bwe bityo naye nga bikola naye simanyi sayansi yajjawa. N'oddira obwoya bwa pusi n'oddira obwoya bw'embwa n'ogattamu obwoya bw'obumyu n'obwokeza bulungi, pusi neewuunyisa n'embwa n'akamyu. Embwa z'awaka ne pusi z'awaka zizikuuma omumyu bw'awaka ate nezigoba embwa z'aweeru. Gye tuli eyo sayansi simanya ni agireeta naye ng'ekola. Izo omumyu bwange naabulunda mu lusuku lw'amatooke mu faamu nga balunda embuzi n'ente. Ekatale k'obumyu kyogere naye ate kubanga madamu Lemati yabagamba abantu bonna 70% ababadde baleeta obumyu mu lockdown tebabugula wano. Ate bizinesi yonna y'olaba buli mugaga yenna w'olaba bw'aba akola bizinesi abalirira abeera ng'amanyi kiki ekigenda kujja. Kati nga leero bava kunkubira essimu ng'aliwo omuntu yaleese drone y'obumyu ate nga ffe twateekako etteeka omumyu babuleeta lwakumeka. Nkyogeredde emyaka egi ku radio emyaka 3 ningamba obumyu babuleeta lwakumeka ye yabuleese leero. Kakitegeeza obwo ti ensigo teyagigulawa singa yajja mu kiraasi n'asoma netumugamba bw'olina okuleeta obumyu abadde alina okubuleeta ng'asangawo kashi. Mukitegete kweri twagamba ngu Rosemary bamuleeta lwakumeka kati waliwo emotoka emulese lwakumeka leero kati bansanze mukuba omwana nga nkwata musawo owa motoka mutu kati Rosemary namuleetedde emitwalo 7 kati singa yazze nga siriiwo bameka bande nga nkwata musawo nga nja emitwalo 10 mwanda byawo owa motoka yaye twagamba Rosemary bamuleeta lwakumeka lwakumi ye yageze n'apangisa motoka kati singa mbadde nga siri mu lujja kati bagenda kuyomba nadde nagamba sawa Uganda byesomesa si byekola ki naye ng'ekizibu kiriku tumukwata bibi. Kino kitongole bwebanga kitongole bweba kampane eyina amateeka agutuguliramu ebintu okwewala ababbi okwewala n'abafere. Buli kampuni yonna y'amaanyi buli poliisi yonna y'amaanyi buli kitongole kyonna eky'amaanyi kibaako ba buloka abateegera mu geeti n'omulujja omusanga mbuloka nakukola bwato obumyu n'abukubbirawo n'abutunda 3 n'akwagu mu kitundu. Kati okwewala ebyo ningamba olunaku lw'oggula obumyu tutegeera bwazze butya nga ffenna abakozi bakola ki. Halo mumpubireko mbalabe tulina akatale k'obumyu gamba akatale k'obumyu buli kumpi buli lunaku tuli mu kukitereeza obulungi twetaaga ekitono nnyo obumyu obuwera 10 emmeka naye kubanga tubeera n'abantu nga tebakolangako bizinesi bakolangako ki ye ayagala bw'omugamba ng'obumyu 4,000 ayagala atandike n'omumyu 45 nga takolangako bizinesi n'atandikira mu jira n'omumufaako mu bungi n'abeera disappointed n'ayegaana n'ekitongole n'avuma n'ekitongole. Buli bw'olaba omugaga yenna mu kibuga w'olaba halo batandika mpola buli muntu yenna w'olaba ng'ayagala sente ennyingi nkulayirira tasaba kuzituukako tikisoboka. Ennyingi ogenda kuzifuna otya nga tozikoleredde. Abagaga bonna b'olaba ebeera step by ki. So kati naawe nkusaba genda otandike n'obumyu bumeka ogeze ng'oyiga akamyu bakaliisa batya bakalabirira batya ogenda kulaba omusajja n'omukyala ng'atandise n'obumyu bumeka akamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto kituufu oba si kituufu bameka ng'okiza kituufu kazaala ku makya akawungezi ki akamyu kazaala obwana 8 9 10 15 23 mbalimbi kakomya ku 18 naye bukomya kwa buli mwaka naye ffe wanu
alwa kazaala obwana 18 naye obwana 18 nakalaba kamu okujja kakaddako kazaala 16 naye wano 14 15 8 bwe bungi naye omunyu 90% buzaala obwana 8 musitegede 8 okujja ngo oyina ekisirani nze nalabako omusajja olisansimanya akijjawa twali mu dduuka lyerimu bayitayo budaka anamanyi budaka omusajja najja n'agula akamyu gamba akamyu n'akateeka mu bokisi y'ennyanya n'asiba akagaali kumba akamyu kaali kalina olubuto omusajja bwe yavuga akagaali ng'addayo mu kyalo nga bwe yakuba mu kinnya akaana kafuluma yagenda kutuuka awaka nga kazaalidde mu bokisi awatali pamba awatali bugoye nga kazadde obwana 8 bw'ogattako maama yagula kamu yatuuka waka n'obumyu 9 bwona bwakula ekyalo kyekiri eki omulala naye najja n'agula ku motoka yaffe kubanga bw'atambuliranga ku motoka tugenda kudda mu kitambuzi nga tutegeera bwena baguza obumyu abakwataho nyuma nga motoka mubujja kuki nga motoka tutegeera ng'ejja tubatuusako bulungi kubanga balagenda n'abugula n'abuteeka mu baasi ebbugumu lya baasi lirukwaki ne lubutta ate nagamba sawa Uganda mwampadde omumyu obulwadde nga kumbe baasi butu ya baasi ebeerayo omuliro kubanga yateekayo omwanyi n'ateekayo amatooke ne gatuuka n'omumyu nabwe yateeka mu baasi ne butuuka nga bufudde nagamba sawa Uganda muri bafere omumyu bwatuuse embaale nga bufudde ng'ekitambo kiri ku ye omulala n'akagula akamyu gamba n'akatwala waka yakalunda emyezi 7 nga tekazaala ate akalina akaza kagenda okuzaala kazaala kanaka